Kakati olwaleero tuli ku mukulu w'ekika Mukwabya Olumbe. Omukulu w'ekika Mukwabya Olumbe namwo abaamu n'obuvunaanyizibwa. Kale njagadde olwaleero twogere ku mukulu w'ekika Mukwabya Olumbe mu Buganda. Omanyi bwe muba nga muzze nga mugoberera twalaze era twabagambye nti Omusumisi y'akulira emikolo gyonna mu lumbe oluba lwabizibwa. Naye ate era twabagambye nti newankubadde kiri bwe kityo ate Omusumisi si y'abeera omukulu w'ekika. Kale akantu ako mmanyi nti ababadde bagoberera obulungi mukajjukira. Twagambye nti newankubadde kiri bwe kityo Omusumisi si y'abeera omukulu w'ekika. Kale wadde nga ye akulira emikolo gyonna egikolebwa mu lumbe olwo oluba lwabizibwa, ate ekituufu kiri nti Omusumisi taba mukulu wa kika. Kale mu lumbe lwonna mubaamu oba muteekeddwa okubaamu omuntu oyo abeera aliwo nga y'akiikiridde omukulu w'ekika. N'olwekyo kubanga ateekwa okubaawo, abaawo lwaki? Omukulu w'ekika Mukwabya Olumbe abaawo oba n'asindika omusigire. Anti bagamba munnange avaawo asigira ejjenje erisigira nnabbo bintu bwe bantwalanga ogw'obulanzi onsigaliranga mu baana. Ate omumyuka tabula ku mwami, akalulu tekabula ku nnyama. Era avaawo asigira Kaboto ng'asigira ennungu n'ebikaata, ate era avaawo asigira omwezi gusigira omumuli. Kale era avaawo asigira omuliro gusigira evvu, bwe guvaawo wasigalawo vvu. Kakati bw'atyo naye omukulu w'ekika afunayo omuntu n'ajja n'abeerawo ku lulwe n'amukiikirira. Oba onfuna bulungi oba ondaba wendi? Okiraba? Onombuuza nti ate omukulu w'ekika Mukwabya Olumbe alinamu buvunaanyizibwa ki, era lwaki ate abaawo oba n'asindika omubaka we omusigire? Abaawo okutereeza n'okuluŋŋamya ebintu ebisobola okusoba mu nkola y'omukolo ogwo. N'olwekyo ono oba omukulu w'ekika y'abaawo nga omukulu ow'oku ntikko mu lumbe nga omukolo gukolebwa olw'okuziyiza ebisobola okuwaba ebitatambula bulungi mu nkola y'omukolo ogwo nga bw'eri mu buwangwa bwaffe wano bwa Baganda. Kale bikakata ku ye, y'abeera omulamuzi ow'oku ntikko. Kale ye omukulu w'ekika. N'olwekyo era omukulu w'ekika oyo mu lumbe olwo alabirirwa mu ngeri ey'enjawulo, okuva ddala lw'alutuukamu okutuusa lw'agenda, kubanga singa wabaawo ekintu ekimunyiiza oba ne bitatambula bulungi gy'ali nga ddala kirimu eggumba, ayinza okuwaabira omutuba gwonna eri omukulu w'essiga. Ekintu ate kiyinza okuvaamu omutango oguteewalika. N'olwekyo omukulu w'ekika ensiisira mw'abeera ebaawo, eteekebwateekebwa era eba ya kitiibwa nnyo n'okusinga ku z'abalala bonna ababeerawo awo. N'olwekyo bino mbibagambye, sigenda kuddamu kubibagamba lulala. Bw'oba nga owulidde kitwale kigambeko obuulyawo ne ku munno. Bwe muba nga muli eyo nga muteekateeka kwabya lumbe, bannange ensonga eyo mugiteekeko essira. Omukulu w'ekika mumuzimbirawo ensiisira ye mu lumbe olwo abaamu, era obuvunaanyizibwa bwe mbubagambye. Ensonga lwaki tabulamu mu nteekateeka efaananako bw'etyo. Sigadde nze musomesa Munnabusiro, mpozzi ebirala mbajjukiza ebitabo byaffe wano Olulasangeye, ekitabo kya mitwalo 10 mukiguleeko kino, ate mutambule n'okumanya olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri. Ekitabo kino nakyo kirungi nnyo 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 nnyo.
mukyegulireko mutambule n'okumanya. Olulasange kya mitwalo 10. Kino kiba kya mitwalo wagindaba 3. Olulasange kino kya mitwalo 10. Ate kino olulimi Oluganda n'ebigunjibwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri kya mitwalo 3. Ne wabaawo ekiyitibwa Bassekabaka b'ensi Muwawa. Kino Bassekabaka b'ensi Muwawa kino kya mitwalo 3. Ate Effumbekero ly'Ebisoko bya Ssengule 222 kino kitabo kino kya mitwalo 3. Nolwekyo bannange mugule ku bitabo bino ate nammwe abaana bammwe mubagazisa olulimi era nabo batambule n'okumanya. Ebitabo bya ssente ntono nnyo, mitwalo 19 bino byonna obeera obitadde eka. Biteekawo ku mmeeza abaana basome, abagenyi nabo bajje basome, tulwanirire olulimi lwaffe tulukuume bulungi, tetulwagale nnyo, tetulwagazise n'abalala. Nze nkola ogwange. Akabi kanaava gye muli ngatta n'omusota omukago, kubanga olubimbi olwange ndulima. Kale mwebale nnyo. Ndi ku 07 oba oyagala bitabo bino yita ku 0785599343. Eri ku WhatsApp teekako kabonero akagatta +256 781 599 343 +256 781 599 343. Yitiraawo ofune bino. Yitiraawo ofune bino. Bino bifune ate obeeko naawe engeri gy'owanirira olulimi. Bannange era waliwo ekitabo ekirala kye nkolako ekinaatera okufuluma kiyitibwa Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba. Ekitabo ekyo nkibaagaliza bwe kiba nga kifulumye mukyesomereko, nakyo kijja kuba kirungi. Olulimi tululwanyeeko naffe kye tusobola, tukwatireko. Ekitabo kino kyandibadde kyafuluma dda naye ensimbi za mubundwa, zakkekwa. Kunoonya nsimbi naye nga kulogota tezirabika. Kale ate bwe wabaayo omuzira kisa ayinza okutusuula omukono mu ngeri eyo era naye tumwaniriza. Ekitabo kino n'olulimi nalwo muluteekemukko ku ssente. Ebintu ebirala mubiwagira, tusiima naye n'olulimi nalwo muluteekemu. N'olulimi nalwo muluteekemukko ku ssente, muluwagire. Obeereyo ng'osobola okutusuula omukono, omulimu ogwo n'ogutwanguyizaako, nakyo tukyebaliza ddala. Twebaza nnyo bannaffe abatusudde omukono mu ngeri ezitali zimu ku lw'ensonga ey'okuwandiika ebitabo n'okubifulumya. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati abalungi, munzikirize mberekereze, mbagaze ekiseera ekirungi. Mweraba.